nti tafuna musango bw'aba tasadde naye ati bw'aba asadde afuna embeera mu maaso g'omutonzi Allah bw'aba asadde afuna ki afuna embeera okwawukanako n'omwami nti omwami bw'oba tosadde jamaa ofuna omusango salatu jamaa wajiba eswala y'ejamaa yetteeka omusiraamu okuba ng'akola ki agisaala olwa obujulizi obungi okuva mu Quran obujulizi okuva mu ahadithi za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezirambika nti omwami eswala ye yandibadde eba mu jamaa yandibadde eba mu musigiti hadithi nyingi ezogera ku nsonga eyo. Banaabuuza nti singa ateesa nebba omukyala singa ateesa nebba ku ddi ennaku kangize ennaku nga 2-3 ze balina okwegatta nga bafumbo nti olw'okuba nti ye omukyala oluusi abeera si mwetaavu buli kaseera agamba alamulwa te singa omwami ye abeera mwetaavu wa buli lunaku ekyo omukyala aba alina okukigumira aba alina okukigumira omwami bw'abanga mwetaavu kyali buli lunaku ateekeddwa okubanga embeera eyakola ki agigumira okuggyako nga bakiteesezza ne bagikkaanyaako omwami n'abanga akkiriza okutanaazala ku haqqi ye kitutegeeza okuba nti haqqi ye gy'abadde alina okufuna nanankale nkitadde bw'abanga akitadde mu mutima omulungi ekyo kirala naye nga ebbanga lyamala nga omukyala si mulwadde si ki ateekeddwa okuba nga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe kubanga ekyo kigwa mu ki kigwa mu buvunaanyizibwa mu bimu ku bintu ebimukakatako okutuukiriza n'ekyo mwekiri. Omukyala tetumukaluubiriza nnyo tewali kaluubiriza tewali kaluubiriza kubanga amahale ge yakkiriza gategeeza ekyo okukkiriza amahale byali akkiriza nabwe kityo aba alina okuba nti agumiikiriza mu mbeera eyo inshallah kusinga omwami lwanaagenda ate bamukwatire mu bwenzi bamukwatirwa kyokka ng'ate awaka alinawo omukyala kiba si kyavunaanyizibwa. Imam ekibuuzo ekyokubiri ekiwerekedde kyagamba katubuuze Imam nayinza okubeera olukusa olukkiriza omusajja okuwasa omukyala owokubiri embeera eyo singa ebeerawo kiri kubiyinza okumukkirizisa okuwasa owokubiri yabaffe singa agwa mu bikolwa by'obwonoonefu ono ayinza okulutwala ng'olukusa. Ekisooka kya byonna omwami taganibwangako kuwasa mukyala wakubiri taganibwangako mukyala wakubiri wonna wayagalidde wafunidde obusobozi oddemba okubanga wasa mukyala okumeka bwe tugamba nti terufuuse lukusa olumukkiriza okuba nti awasi kibatubanga abagamba nti kibadde tekikkirizibwa kitegeera naye olwedde olukusa weeruli lwamuweebwa dda mu busiraamu kakati bwe kiba nti obusobozi abulina obubayimirizaawo bombiriri kitegeera tewali mutawaana kuba nti awasa mukyala okumeka mukyala owokubiri bw'aba talina mwetaavu omukyala talina busobozi kiyinza okuba mu imaamu nga butondi mukyala nga tasobola mbeera za kubeera mu bikolwa ebyo buli lunaku naye ng'ate omwami talina busobozi bwasa wakubiri aba alina okunoonya embeera yonna emufunyisa omukyalo owokubiri wate tujja mukkiriza ategeera mu haramu oba si ekyo ayinza okukozesa ku embeera nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ey'okusiiba ayinza okusiiba naye nga ala kulli hal bw'aba afunyeewo ekkubo ery'okuwasa owokubiri asobola okuwasa insha allahu taala. Bw'aba tasobodde taleeta mwana w'abantu batajja kusobola kulabirira teyingiza mu kintu kyatajja kusobola kumalako nakyo kubanga buli lwowasa omukyala kitegeeza buvunaanyizibwa obulala bweyongeddeko
kitegeera akati bwoba nti weeyongeddeko obuvunaanyizibwa obulala nga tojja kusobola butuukiriza. ate yatugamba nti oba weeyongedde mirembe asobola okubiri okwongerako oba weeyongedde buvunaanyizibwa buvunaanyizibwa bwoba okola ki bw'oyongera buvunaanyizibwa tekigaana musobola okubaamu emirembe naye nga ebiseera ebisinga buba buvunaanyizibwa wakati ojja kuba naye oluvannyuma lw'okuba naye zadde ekiva mu zadde school fees ayingiddewo school fees wamala okuyingirawo bingi ebiyingirawo alwadde akoze eki biki ebyo byonna bijja kati buba buvunaanyizibwa omuntu bwaba yeetisse era ensonga lwaki wali abali bamubuuza ne bagamba gwe gundi okkiriza kugatta noono bamubuuza buvunaanyizibwa bakubuuza buvunaanyizibwa nti okkiriza obwetikka maama taata abadde alabirira ono omuwala olwaleero luno obuvunaanyizibwa abwetikkudde okkiriza obutwale naawe noddamu naamu kabiltu nzikiriza kati okukkiriza okwo kutegeeza ebintu bingi nga n'omukyala bwaga nti nzikiriza amahale gemusabye ekiri kyetwogeddeko naye kiba kirina kitegeeza okuba nti bangi olwaleero bayingira mu ndagaano ezo nga tebamaze zisoma zitegeeza ki kitegeera n'osanga omukyala aga nti nze sajja mu bufumbo kukola ki kunkulusanya nze sajja mu mbeera yaki oba okitegeera buvunaanyizibwa bwakkiriza kigambo ekyo tulina okuba nga tukyetegereza n'omwami okubanga tulabirira mukyalawo mukyala tomulabirira tofaayo tokola ki naawe oba tewategeera byewakkiriza mu bintu byoba okkiriza buli lwoga nti naamu nzikiriza kiba kitegeeza okkiriza okumuliisa okkiriza okumwambaza okkiriza okumujjanjaba okkiriza okumusuza ebyo ebintu nabbi sallallahu alaihi wasallam byakoonako ennyo ti buli lwogamba nti nzikiriza oba okakatibwako okukola ebintu ebyo kumuliisa kumusuza kumuliisa kumwambaza ebivunaanyizibwa oba omaze okukola ki okuba nti obukkiriza era bw'oba tobwotuukiriza ofuna omusango mu maaso g'omutonzi Allah tabaraka wa taala. Imaamu, singa obusobozi obwonna mbeera nabwo naye ng'obusobozi bw'omugisenge sirina naye nga buno obusigadde bwonna ndikusobola nkole nti obusobozi bwonna nabbi yabukoonako sallallahu alaihi wasallam ekigambo kiyaga nti ya ma'ashara shabab man istataa minkum albaa falyatazawwaj abanga abavubuka buli wabanga afunye obusobozi mumwe awase bwe baali bannyonnyola obusobozi buno bwe yayogerako albaa bannyonnyola obusobozi obw'ebikozesebwa n'obusobozi obw'obutonde kati byombi biba birina okukola ki inakubeerawo insha Allah katugende ku kibuuzo ekirala naatubuuziza agamba nti kiramula kitya mu busiraamu abuuza kiramula kitya mu busiraamu zino vidiyo zetukwata abantu abatutumufu mu ggwanga saako n'abantu abalala vidiyo netuzikwata ali mu ddwaliro kati afudde ono bamutaddemu ambulensi tugenda kati tuli nkoowe bino tumutaddeyo mulabe embeera bwefaanana abuuza vidiyo zino ziramula zitya barakallahu fiik kakati okuweereza abantu kiba kigenda mu maaso tekyandibadde na mutawaana era tekyandibadde na buzibu bwonna naye obuzibu bwe bujjira okubanga mutuuse ne ku ddaala ery'okukwata omufu yennyini omuntu ono afudde tulina okusigala nga tumuwa ekitiibwa mu bulamu ne mu kufa asibaza privacy
bwe kibanga mu bulamu tokkirizibwa kuyingira mu kisenge kino okwata biriyo olukusa olujjawa olukwata eri wansi mu ntaana gye Musa ate nga tebigenda kubanga bisangulwawo mu lunaku olwo bintu bigenda kubanga bitambula ebbanga lyonna buwangazi bwonna kitegerekeka kati mu mbeera efaanana bwetyo enkola eyo eba ekoleddwa obutuufu eba ekontana n'enjigiriza y'obusiraamu n'enjigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga omuntu yenna bw'aba afudde tulina okusigala nga tumubikkirira Mbaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuntu yenna aba anaazizza omufu ghasala mayitan fasatarahu omuntu anaazizza omufu naaba nga amubikkiridde Allah amusonyiwa 40 amusonyiwa 40 nabbi yakikomyawo 40 muki 40 myaka 40 myezi 40 emirundi 40 ki yakireka bw'atyo sallallahu alaihi wasallam ekitegeeza nti omuntu ono bw'aba afudde yeetaaga nnyo okubikkirira kati okutuuka okubanga tukwata obutambi bamunaaza bamaze omumunaaza tumuzinze maze omumuzinga tukoze eki ebyo byonna si byabuvunaanyizibwa okiraba otya kubanga aba teyeesobola kitegeera tusobola okuba nga tumusitudde la samahallah olugoye ne lwebikkula naye nga obadde omutadde okulive ogenda kijjayo tena bwogenda kisangulayo nawe ekyo omuntu ono alina okusigala nga akuumibwa nga wakitiibwa buvunaanyizibwa ebbanga lyonna amma okuba ntumukwata tutambula tukola ki ekyo tekirina mutawaana naye okubanga yennyini omufu mutadde ku kamera suubira nti teriyo omuntu yenna ayinza kisiima ne bwaba yennyini omufu takyagala twaliwo abamu bannaffe obwabo bakoze ensobi abakutte sheekhe ne bamussa ku ntaana nga bamukisaayo bakola ki bw'abanga yennyini yavaayo n'akugamba nti n'abaana bange temubajjangayo temubalaganga bantu abaana be akugaanye kati ate ye tokiraba nti muba mukoze obulumbaganyi ku muntu nabwe kityo eyo eyinza okuba nga yabadde ensobi tusaba Allah tabaraka wa taala abakikoze abasonyiwe Allah kino nno tekikoma ku sheekhe yekka kuba tubadde tetubuuza ku sheekhe ekibuuzo kibadde jjeni ako imaamu akonyeku kakoone ono agamba amaze omwaka gumu n'ekitundu mu busiraamu naye abuuza agamba tawanga ku zaka akoze atya okutoola zaka ndowooza aliko ku musomo ogwaggwe bwe twayogera ku zaka bw'aba ayagala okuwa zaka tatubuulidde kikyawezaawo naye ekitono ennyo bw'abanga alina bizinesi ye esukka mu kakadde akamu n'ekitundu agitambuza omwaka mulamba asobola okwebalabalamu najjamu zaka asobola okwebalamu najjamu ki kati katumuwe fomula ennyangu ennyo gy'ayinza okukozesa insha allah bw'oba oyagala okugjamu zaka katugeze olina obukadde bubiri bw'oba oyagala okwanguyira okugjamu zaka kwata obukadde obwo obubiri obugabanyeemu abantu 40 kyonooba ofunye yezaka gy'olina okuwa kati otugana ntukutte kakadde ntukagabanyamu 40 kiba kitegeeza buli omu atwala 2 nedda byoma batwala emitwalo 2 byoma batwala emitwalo 2 kiba kitegeeza nti yezaka gy'olina okuwa ya mitwalo emeka mukakadde muvaamu emitwalo 2 kati miliyoni 10 singa oli ababadde nazo era
formula yemu gyaba akozesa kiba kitegeeza aba alina okugyamu emitwalo 25 obukadde 10 ekikolebwa buli mwaka mu mwaka ekyaba alina okugyamu. Imaamu zaka tugitoola lumu mu mwaka oba lumu mu buwangazi bwaffe bwonna? Mu mwaka omulundi gumu. Kitegeeza buli mwaka oba olina okuwa zaka, buli mwaka oba oteekeddwa okuwa zaka bw'obanga oweza omutemwa ogwogerwako mu busiraamu. Si buli muntu nti awa, wabula waliwo abantu abalina okubanga bawa zaka singa baba bawezezza omutemwa ogutandikibwako okuwa zaka. Imaamu n'agamba balamula batya bano abatambuza ebisolo gamba ng'ente nga bazisibye waggulu ku mamotoka ne bazitambuza engendo empanvu ennyo n'ezimu okutuuka nga zifudde? Abantu baffe abo omutuufu beetaaga okuba nga bongera okusomesebwa, kubanga abamu tebamanyi nti ebisolo ebyo entikka gye babitikkamu ku mmotoka ebikosa bituuka n'okubanga ebimu gamba bimenyeka, ebimu ne biba mu mbeera ez'enjawulo. Okubonyaabonya ebisolo kiri haramu. Okubonyaabonya ki? Ebisolo kiri haramu. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lwe yalaba omu ku basahaba ng'abonyaabonya eŋŋamiya. Eŋŋamiya nsolo zezimu ku nsolo eŋŋonvu, nga n'omwana omuto asobola okukwata omuguwa n'agitambuza n'agitwala yonna gy'ayagala. Naye ati bwe beetabuse etabukira ddala, teri asobola kusembera mu maaso gaayo. Kati olunaku lumu eŋŋamiya etabuka mu Madiina. Bw'etabuka basahaba ne badduka, Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyadduka. Basahaba ne bamugamba dduka, ensolo yatabuse dda. Nabbi yayimirira buyimiriza okutuusa ensolo eyo lwe yajja Nabbi we yali sallallahu alaihi wasallam n'eddira omumwa gwayo n'egussa ku kutu kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'emunnyonnyola. Era bwe yamala n'etambula n'egenda, Nabbi n'abuuza nti man sahibu hadha al-ibil, ani nannyini eŋŋamiya eyo? Omuvubuka ne yeesuula naga nti eŋŋamiya yange ya Rasulallah, nange eŋŋamiya eva kkubo. Ogikozesa emirimu mingi ate ogiriisa kitono, togiwa mmere, togiwa mazzi. Nabbi n'abagamba ekigambo nti ittaqullaha, basiramu mutye Allah ku bisolo ebyo mulabanga ebitoogera. Mutye Allah ku bisolo ebyo mulabanga ebitoogera. Kati gwe kibonyaabonya nobanga okirumya enjala, okisiba, okisibidde n'otakiwa mmere n'otakiwa mazzi, olowooza tekikulwa eri Allah? Ekigambo kyali kibuna ku nsolo zonna. Bano tudda mu balunda enkoko, mu balunda ebinyonyi, mu balunda biki, bonna abo. Ensolo ezo mulina ozirabirira obulungi, muleme kubanga muzibonyaabonya. Gye mukoma ozibonyaabonya ziyinza okufuuka ensonga ebatwala mu muliro. Ekigambo Nabbi kyeyogera nti mutye Allah ku nsolo ezo mulabanga ezitoogera, ziyinza okubafuukira ekizibu ku lunaku lw'enkomerero. Ab'ekitiibwa ne bannaffe abatikka ensolo ku mmotoka ne bazibonyaabonya, ekyo ekikolwa ekiba kikoleddwa kikontana n'enjigiriza y'Obusiraamu okuyisa obulungi ebisolo ebyo. Barakallahu fiikum. Barakallah. Ndowooza tusembyeyo Hanifa agamba nti awulira anafiire. Omwami bwe yali agenda omuwasa oba nga amuwasa yamugamba nti okuyambagana mu maka ku mirimu gya bulijjo kiri sunna. Akole guno, okole guno, okole guno, yange akola buli. Agamba naye omwami okuva yamuleeta tamuyamba. Ekikulu kyakola kyakulekawo sente z'akameeza. Agamba oyinza kubawa magezi ki? Yani Hanifa yamugamba nti biri sunna nkola ya mubaka era gye bajja okutambulirako. Barakallahu fiiki.
Hanifa magezi getumuwa obuvunanyizibwa bwe ebintu byonna bikwatagana n'awaka buvunanyizibwa bwe era tagezaako kuyomba n'olunaku n'olumu akkirize atwale obuvunanyizibwa bwe. Oli bw'aba amuyambyeko alhamdulillah, ekyomukisa omulungi atuganye nti ez'akameza akola ki? Azirekawo. Obuvunanyizibwa bw'omusajja bwevunanyizibwa bwe. Era ajja mugamba nti olunaku lumu omuwala ayitibwa Fatima muwala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukyala yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti owange omubaka wa Allah, taata nawulidde wafunye abakozi naye emirimu gimmalawo, emirimu gimmenya awaka. N'alaga ne Nabbi engalo n'amugamba olaba engalo zino nga zonna zijjudde ki? Amabavu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nja kuyitayo ekiro ewammwe. Baba ali awo ng'ayingiddewo ekiro n'amugamba nti mwangambye ensonga zammwe naziwulidde gwe na Ali. Ensonga gye wasabye y'omukozi mwandiyagadde mbawo ekisinga omukozi. Naga nti la shaka kyetwagala ekyo tuwasinga omukozi. Nabbi n'amugamba nti obanga ogenda okwebaka gamba nga subhanallah emirundi 33, alhamdulillah emirundi 33, la ilaha illallah emirundi 33, Allahu akbar emirundi 34. Ekyo kisinga omukozi bwe mumusabira. Ekyo kisinga ki? Kisinga omukozi. Kakati mu ntegeera yaffe eya bulijjo era n'omala okigamba omuntu w'omulembe gwaffe guno nti bw'oba oyagala emirimu egyo ogimala amaanyi n'okwanguyiriza olaalikaali ezo. Fatima agamba bwe yakozesa ebigambo ebyo teyaddayo kukaluubirizibwa ku mulimu gwa waka. Teyaddayo kukaluubirizibwa ku mulimu gwakyo. Muwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ate nga Nabbi yali alina obusobozi obumufunira abakozi, ayoza, n'afumba, kugamba n'asiimuula ennyumba, n'ayera olujja. Yali obusobozi abulina. Naye yamugamba beesonyiwe kola emirimu gyo. Era Fatima yafa talina mukozi. Yafa talina ki? Ng'emirimu gye agyekwasaganyiriza, akwasaganya emirimu gye n'agimalako bulungi. Naye olwaleero abakyala b'omulembe guno obunafu bungi nnyo. Ate obunafu obujja baleetera ebizibu. Kitegeera musseemu amaanyi, musabe ne Allah abagondeze emirimu gyammwe mugimale bulungi. Abakozi balina emitawaana mingi n'ebizibu bingi. Nabbi ogaana muwala we omukozi kitegeerekeka yali alina byalengedde ng'omusajja mukulu. Kitegeerekeka kati nawe ojja kwagala abakozi obaleete naye Allah batakusaasidde nnyo oyinza okubasangamu obuzibu. Era amaka mangi agatabuse agatabanguse lwaba bakozi obuzibu nga buvudde ku mukozi. Kitegeerekeka nabwe kityo tetugambye nti bali haramu okubanga babayambako mu maka gammwe muki tekina mutawaana naye tube nekkomo tube neki nekkomo kubbo insha allahu taala. Hanifa ekyo tekikumala mu maanyi otuuke n'ogamba mpulira amaanyi gampe tonafuwa obuvunanyizibwa bwo bwemu kuvunanyizibwa bwewakkiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwatugamba kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu 'ani ra'iyatihi, mwenna muli balunzi ate buli omu wakubuuzibwa ku bulunzi bwe. N'agamba nti arrajulu ra'i fi ahli baiti, omwami yalunda abantu b'omu maka ge ate yagenda okuba nti ababuuzibwako. Wal mar'a ra'iyatun fi baiti zawjiha, n'omukyala ye mulunzi mubiri mu maka ga bbaawe era yagenda okubibuuzibwako. Kati mu byagenda okubuuzibwako obujama mu nnyumba. Lwaki ennyumba yabanga nkyafu? Lwaki ebintu temwabyozanga?
alinze bbaawo amuyambeko yalinda bbaawo akuyambeko nedda ovunanyizibwawo ekiri kyayogeddeko kituufu bwaba akuyambyeko alhamdulillah ate sunna tuzijja kumuba bwaba akuyambyeko alhamdulillah kyambusiraamu kuyamba ku munno kyambusiraamu naye oli bwagamba okuyambako tekitegeeza nti byonna ate obimulekere nti otuke n'okunafuwa tuke n'okumbeerega nti anze nafuye agutuukiriza obuvunanyizibwa bwo alabe nga mubutuufu oweesa omwana eno bw'osiimuula eno amata gasiriira eri oba emmere esiriira wano kiri omuntu omugezi naye alaba nti mubutuufu munange mumenya kankoleko ekimu ku bino kitegerekera kati awo akuyambeko ekiba kyetagisiza insha allahu taala wabarakallahu fiikum fika barakallah imamu anagambye amanya tugasirikire naye asabye ekibuuzo kye waakiri tukinyigewo tukibuuze dakika ziizo kisaba omwana insha allah agambye nti kiramulwa kitya oba balamulwa batya bano aba social media z'obusiraamu abatera okutuweereza ebintu bino ku media abajja mu mbeera y'okusaba obuyambi gamba nga kamera entambula nga bagamba nti bijja kuyambako mu kutambuza emirimu gy'obusiraamu kyokka bwe batuukirirwa ku nsonga ze zimu ne basaba ssente esente nga bw'ozigeraageranya mu butuufu si ntambula wabula mulimu n'omusaala sente eziwerako nga nnyingi ekikulu mu byonna kisinziira ku nteekateeka ya media ezimu waliwo abamu nga bakozesa masimu waliwo abamu nga bakozesa zikamera ezebbeeyi waliwo abamu nga baba nezilaputoopu baba nekibingi ebyetagisa mu nsonga eyo kyetwandigambye bannaffe nti bwe tuba bakola ekisaanidde ebbanga lyabamala nga batuukiriza obuvunanyizibwa bwabwe erimu bagikuweereza ne bwekibaamu nga kale kirimu omusaala gwabwe sandirabyemu wa haramu lwaki kubanga obudde omuntu bwamala ng'anoonya bamashayikhi gye bali seekona ali eno seeka oli ali eri baseeka tebaba mu kifo kimu kitegeera waliwo sheekhe w'ekagoma waliwo sheekhe ali bweyogerere waliwo sheekhe ow'emaya waliwo sheekhe aliwo ebyera byonna bwogenda obitunuulira bwe ne bakukuŋŋaanyiriza bonna olunaku lumu oyinza okulooza nti bonna batuula wamu olwokuba babakuwadde ku gurupu omulundi gumu ng'olooza bonna bakolaki bali wamu naba ekiro nti omuntu aba akitaddemu bingi bwe tuba tubayambyeko ku nsonga eyo just kyetulina okukola kutereeza nniya zaffe gussaamu oyambe ku busiraamu okubanga bugenda mu maaso n'emisomo gyeyongerayo mu maaso bw'okiraba ekyo nga kikoleddwa weebaze allah zino sente z'otaddemu okiraba oli tuuka ekisaano nga nti singa oba nayongeramu singa oba nakola bwe nti kati kyekirina okuba nga kitunuulirwa insha allahu taala kino akiveeko kuba imaamu agambye nti babasondera ekyo si bwe buzibu naye agambye nti katuwa ekyokulabirako oba wasomero headmaster wasomero alina hafulayi nga yeetaba oba oli awo ayinza okuba yeetaba oba teyeetaba mu basonda n'ayita muganda waffe katugeze nga no muganda waffe kuba omulanga njagala kamera ne bamuwa banjagala piki ne bamuwa nfunayo emitwalo 10 data n'agifuna amala okufuna ono ow'essomero n'amuyita nti ninayo ku hafula n'agamba sooka ononyeyo akakadde k'essente kyekibadde ekibuuzo kye nakyera yadde oba okitaddemu sente kkiriza obawe olw'ensonga nti gyokola bizinesi ate sigwa wazisonda zonna okitegedde bwe nayonooneka naawe oli mu kukola naawe oba okola kitegedde nti okuyamba ku mbeera eyo sikirabamu nze buzibu bwonna sikiramu buzibu bwonna just bukkanye bwagamba akakadde nga tokalina nga nja kuwa asatu geninawo
muba muteeseganyiza ne mukkaanya kubanga bazze mu bizinesi yo yadde bw'olabanga hafula aweereza ebisomo kitegedde ba gundi y'abaana nawera gwoba okola ki gwoba okifunamu nabwe kityo waliwo ebintu ebimu bye tuyinza okwerekereza okukola ki okwerekereza insha allahu taala tukkaanye nabo kyekisinga okuba ekirungi insha allah. Mukkirize mbajjukize Salfa Islamic Primary School Mpigi Boza, essomero lyaffe erisomesa abaana abato okuviira ddala ku nasale mpaka P6 insha allah, bweri okubasomesa sacula ne theology oba oliawo bino ebya duniya ne Quran saako neddiini yonna in general insha allah. Tubajjukiza kubanga tulinayo ndowooza omwezi nga gumu insha allah abaana bagende baddeyo ku ssomero insha allah. Yenna alina omwana beera nga omutwala ewa sheekhe waffe Sheikh Salim Bosa, era yenna ayagala okumanya ebisingawo ojja kukubira imaamu waffe insha allah Sheikh Salim Bosa. Imaamu tujja kusaba oba oliawo tujjukize abalabi baffe ku Jamaati Hijja and Umrah Services insha allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bazi Jamaat Hijja and Umrah Office kitongole kitwala abantu okukola emikolo gya umrah era nekibatwala okukola emikolo gya hijja nga kyekimu ku bitongole ebirudde mu mulimu guno ogw'okutambuza abantu batwala mu hijja okubalambuza ebifo ebyenkizo Makka, Madina. Bwekityo nti sobola okubeegattako n'otambulako okwo nabo insha allah n'ogendako mu lugendo olwo olutukuvu. Tulina olugendo lwa umrah insha allah eya Desemba insha allah ku Mande bagenda kusitula abalamazi baffe bagenda kusitula ku Mande insha allah. Tujja kubawo neya January awo nayo bajja kutambula mu 2 awo insha allah. Then tujja kuba neya mu Ramadani nayo weeri umrah ne programu za hijja zitambula lwakuba nti kati hijja munange yakyuse. Abantu baagala okuba nti tutuuka oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadani nga programu z'aba hijja bazifundikidde era nga bazimaze. Era singa bannayuganda baalinga bwolaba amawanga amalala wakati amawanga Indonesia, Malaysia, Pakistan, amawanga ago Nigeria aga bagende Makka ab'omwaka guli okutali guno abatali ba mwaka guno gw'obusiraamu ab'emyaka nga 2 mu maaso bamala dde okwewandisa nabo bamala dde okwesasulira dde ensimbi zaabwe balinda bulinzi ki omwaka gwe gutuuke agende e Makka. Naye wano ewaffe masha allah omuntu ayagala asasule ku ssaawa esembayo kakati ate ku ssaawa esembayo obuzibu ne bujja visa yange teyazze eyange yazze ate biki banzibye bakoze eki ekiraba bigambo bingi ebibaawo kati awo. Naye tusaba allah tabaraka wa taala oolyawo ebeere tukozesa ebyo byanfuna nga byebinafunafu. Tusaba allah abantu abasize omukisa mu mirimu gyaffe tusaba allah asseemu emikisa n'otuwa obusobozi okugenda ku nnyumba ye tugendeyo mu mutima omulungi nga tuli basiimu ate nga tuli bamativu. Nabwekityo insha allahu taala tujja kuba tutambula insha allah mu hijja nga bwe umrah bwe tugenda okuba nga era tutambula insha allah. Barakallahu fikum wa jazakum allahu khaira. Amasimu musobola okugafunira ku line kugundi ku jaggala bakuki gundi okugatambula insha allah video yaffe insha allah. Barakallahu fikum jazakum allahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.